Omuliro gukutte enju ya mizigo enene gusaanya ebintu bya bukadde na bukadde nga kigambibwa nti omuliro guno guvudde ku mwana abadde yeeringa ne kando nga kyandiba nga guvudde okusinziira ku bamu bannyonnyola. Kubira ba fire brigade basobole okujja. Omusajja yankute n'ambuuza n'angamba kimu babakubidde dda bali mu kuwo bajja. Dereva w'ekimotoka ky'abazinya moto ba poliisi awatanyiza n'atuuka awabadde enju zino n'agezaako okuzikiza omuliro naye nga kino kinyiziza abatuuze olwa poliisi okulwangawo okutuuka mu bifo bino omuli obwetaavu. Sinzo tunyiza basanze tumaze ogizikiza ne batuuka basanga biwedde bali mu kuzikiza bandirekeddeyo ddala okujja. Saba bazadde titemulekerera baana era nga mulabe kino ekintu ekiguddewo omwana kandi agireseeko n'afuluma. Oyo mwana abadde muto nnyo. Olaba omwana omuto beera nga omubeerako buli ssaawa. Omuntu avaawo n'aleka omwana mu nju n'agenda mu kucakala n'agenda mu kirabu n'agenda wakati kikyosuubira ku mwana. Tewali muntu yenna akozesa ebintu by'abantu ebyonoonese mmere biki pulazima bintu bingi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango ayogedde ku nsonga eno. Emmotoka yaffe ennene etwala amazzi ate nga tewali kkubo gye tuyita. Obuzibu bubadde nti tewali enkubo gye tuyita. Tukubira abantu mulanga bazimba ate bamuzimba mulekewo ekkuba emmala eyinza okuyigotoka nga waliwo omuliro motoka eyinza okukola ki okuyitawo. Nyombi Kenneth ne Damba Tadde bakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.